sembayo kama ninga yakamala okubyogera nga byonna alowooza nti bibye n'agattako n'ekino nti abantu batambule nga bali ebbali n'ebbali nga balangirira oyo ye musajja kabaka gwakola atya oyo ye musajja munziremu nammwe oyo ye musajja mwanukule oyo ye musajja namuga nti simba wakati awo genda okole bw'otyo nga bw'oyogedde byonna nga tekubuzeeko na kimu bikole Molodekaayi. Haleluya! Gamba ekyo kyange. Abayi wano jjawo erinnya ly'oli Molodekaayi teekawo eriryo babikolaani Saalongo Ntale babikolaani Saalongo Ntale. Era kambabuulire mmwe lwakuba bwe tusoma Bayibuli ekigambo tukiyitako misinde naye amalwaliro nga 2 Kamani yagatuukamu nga waliwo ebimuyitamu kubanga bomu yokka gye baamukuba gugenda obikola omulabe wo gw'obadde ogenda okutta ali ku geeti kubanga ennyiriri zoogera emabega nti Molodekaayi yali yagaana okuvunnamira Kamani nga yamugamba ffe tuli Bayudaaya tusinza Katonda omulamu tituvunnamira abaana b'abantu. Oyina bye wagaana okuvunnamira? Mbuuza kibuuzo, oyina bye wagaana okuvunnamira? Obunabbi bw'olwaleero bugamba nga bwe wagaana okuvunnamira ebyo Katonda akujjukidde. Gamba nti eme. Iranda, Rakai, Zimbabwe, Yantonde, Masaka, Murende, Kingdom FM is Sani Kidezinayo. Join us every Sunday at 24 Kasendo Bengo Kisenyi L1 Kiganda Zone. From 8 a.m. to 10:30 a.m. we have the English Luganda service. From 10:30 a.m. to 2 p.m. we have the Luganda main service. For any other inquiry on our different church programs, kindly call 256-414-251-481 or 256-791-494-006.